Mu kusooka ab'ebyokwerinda basoose kulemesa banna NRM okuyingira mu kisaawe ky'e Ssembabule awategekeddwa okulonda okusobola okwewala obuvuyo. Wabula abantu basinzizza poliisi amaanyi ne bayingira ku mpaka. Wano embeera weetandikidde okutabuka wakati w'ababadde bavuganya ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule okubadde minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Hanifa Kawoya nga wagirwa mubaka munne Theodore Ssekikubo ne munnamagye General Phinehas Katrima nga naye awagirwa munnamagye munne General Emmanuel Lwashande. Obuvuyo tebunnaba kutandika abeesimbyewo ababiri Hanifa Kawoya ne General Phinehas Katrima be basoose okwegerezeganya obulungi. Kawoya n'asaba Katrima amulekere ekifo kubanga Mukama teyamuwa mwana mu bulamu bwe nga kyalina kyokka ye NRM ng'omwana we. Nze sirina kyenjagala saze kulwana siri bwamagye nti nfune emundu size kwawula mu bantu njagala omwana wange Katonda gwe yampa bintu bisatu. Yampa NRM. Era bw'atyo n'ategeeza nga bulijjo wabadde alinze ekifo kino okuva ku mukulu mu Nessa mu kuteesa. Zize kunona omwana wange olwaleero abadde ne taata we Honorable Sam Kuteesa n'amumpa. N'oluvannyuma General Phinehas Katrima naye ayogeddeko eri abalonzi ng'alumiriza minisita ono okuva mu buyinza ng'asanidde nabo okuba waamu baweereze. For all you have done this long, which is commendable. Give us a chance also so that we can serve the people. Wabula olumaze okwogera ate enteekateeka ezibadde zigenda mu maaso okulonda kutandike embeera n'eddamu okutabuka ekiwayiriza James Kinobe kamisona okuva mu NRM abaddewo okwebuuza ku bakama be okubadde n'akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doye n'amuwa amagezi okuyiwa akalulu kano. Directive General from the Chairman Electoral Commission is to suspend this election. Era ngenda kusaba registrar nga presiding over okulonda ku kitu kino muwe directive ayimiriza okulonda kuno. Ono bannamagye bombi General Emmanuel Lwashande ne Phinehas Katrima bakombye kwerima nga bagamba nti okulonda kulina okubaawo. Kino kiwayiriza Kinobe okuddamu okusoma register buto era wano Hanifa Kawoya yazze ne Ssekikubo ne bamutegeeza nga bw'atasobola kulya bigambo bye ne bamugamba nti bo si bakwetaba mu kalulu kano. Ono Katrima ayisa abawagizi be ne bamusimba mu mugongo nga bwe bayimba ennyimba ezimusuuta. Kawoya agambye nga ye bwali omulwadde ng'alina okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga kamisona agezaako okumumatiza wabula nga buteerere. We shall come back. What we are going to do, I have stayed you are standing on the position of district chair. We can decide to stay those two positions until you have harmonized katulonde leagues. My people have said no. Kawoya yeekandaze n'addayo eri abawagizi be naye ne bamuyimbira obuyimba obumusuuta. Oluvannyuma Ssekikubo n'ekibinja kye balumbye amyuka akulira ebyokulonda e Ssembabule Patrick Odong. Kamisona Kinobe we bimutamye n'alinnya emmotoka ye okudda e Kampala. Kyokka buli ludda lulaga nga bwe luli olwetegefu okuzza obuwagizi bwa NRM e Ssembabule. Ekimala kati tayimu y'okuliberatinga movement etuuse. Yeekwasa bulwadde, yeekwasa kino nga kiri naye ekituufu kiri nti atidda. Babawagizi buli ludda lulimiriza lunnalwo okuleeta obuvuyo. Gye biggweredde nga kawolu kayiise era abantu ne bamuka ekisaawe awategekeddwa okulonda.